mbasaba ng'obadde okyaganya okutereera fuba nnyo okulaba nga bajjajjaabo obateekera ddala awo we balina okubeera, obazimbire ewaabwe amaka gaabwe agulumizibwenga tenderezebwenga amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Bantu ba Katonda mwasuze mutya? Bantu ba Katonda bweza nnyo, bweza mirembe, mirembe bweza. Mwebala abaweereza abajjajja, mwebala abaweereza b'ennono, abaweereza mwenna. Nga nze ababuuzaako, nze Sekyondwa SSEZZIBWA, nga nange ndi SSENKULU. Nga leero nvuddeyo okwogera ku nsonga bazzukulu baffe abasamidde oludde mu nnono naye nga mutuufu totereera, oludde mu buweereza naye ng'ebibuuzo bikyali bingi, weebuuza kino nakiri lwaki sitereera. Nno ebimu ku biviirako obujjajjaffe oba ennono obutavaayo bulungi nti bajjajjaffe edda baateekanga nnyo lubaale oyo mu bitanda munda, baateekanga nnyo lubaale oba amayembe mwe basula mu nnyumba. Ekyo nno kiziŋŋamya nnyo lubaale. Mpulira abantu eyo nga boogera nti lubaale waffe tazimbirwa ssabo, lubaale waffe ye waakubeeranga mu keesi ng'abeera mu kitanda munda. Ekyo nno si kituufu, ekyo nno si kituufu. Lubaale alina obujja oba jjajjaffe balina obujja okubateeka mu nnyumba yo mwokolera emikolo egisinga, mwozaalira abaana, mwokolera buli kimu, mwokyaliza abagenyi ab'enjawulo. Nti kyalibadde kirungi jjajjaawo omwawulire naye omuteerewo amaka gage era obakwasa obuyinza ng'awo be balamulawo, kubanga bw'otakola ekyo jjajja ekyamazima abeera tateredde, aba talina buyinza bwe. Kale emabega eyo nti embeera y'abazungu ng'ekyataataaganya bajjajjaffe, twafuna obuzibu ne yaleetera abantu okuteeka lubaale mu bitanda munda, okubeera mu bisenge, ng'omuntu bw'anaazimba essabo bagenda kumuboola, bagenda kumulaba ng'omutemu, bagenda kumulaba ng'omulala. Naye ensi ekomyewo ku lubereberye. Guno omulembe kyusansi gwe tulimu nti twaddayo okutebenkeza, twaddayo okutereeza, twaddayo okuwabula biki ebyasoba. Mbasaba ng'obadde okyaganya okutereera fuba nnyo okulaba nga bajjajjaabo obateekera ddala awo we balina okubeera, obazimbire ewaabwe amaka gaabwe era embuga yaabwe ogibugirize. Era kyekiyitibwa embuga nti mbuga kubanga baba baagibugiriza, oba ogibugiriza ne bbugwe, oba ogibugiriza na miramula, oba ogibugiriza waliwo kye bayita amabanda, nga gwe wabugiriza nago. Ekyo kiba kirungi nnyo nga wabugiriza bajjajjaabo, obadde obalaba buli kimu kibadde kiganye, bawe obulamuzi obujjudde, bawe obuyinza. Kifaanaganako ng'abonaba nti omuntu yakuwa obuvunaanyizibwa naye nga teyakuwa buyinza bumala, teyakuwa kwesalirawo, naawe era okaluubirirwa. Naye kati mbasaba nti mufube nnyo okulaba ng'oyawula obulamu bwo, oyawula n'obajjajjaabo n'obateerawo nga bayina we batebenkedde we basinziira. Ebisinga okutereeza bajjajjaffe ne bwabanga abadde abanja nnyo naye ng'amazima wamwawulira n'omukwasa amaka ge era naye akuba awumba era ebirungi by'oba ojja bifuna. Ekyokubiri ekitereeza lubaale ekyamazima ng'olinawo omukumira ekyoto. Ekyoto ekyo kikulu nnyo. Ekyoto ekyo kye kibuguumiriza bajjajja ne bafuna ebbugumu ne basobola okukutabaalira, ne basobola okukukuuma. Ekyoto ekyo omuntu akumwa ekyoto talogwa. Buli lwakuma ekyoto gwe biwamukoze ekiro, ekyamazima buli lwe kibuguma bidda gy'oli. Omuntu akumwa ekyoto obwavu tebumuluma. Omuntu akuma ekyoto tasobola kubeeraawo nga talina ssente. Omuntu akuma ekyoto tasobola kulemererwa. Buli bintu bye bibeeramu ebbugumu. Empewo naye ebintu buli bye bibeeramu empewo binnyogoga. Kale munyiikire nnyo okulaba nga bajjajja mubakumira ebyoto, munyiikire nnyo okulaba bajjajja mubawa obwetengereze bwabwe, munyiikire nnyo okulaba ng'ekyamazima ensonyi n'okwetiiririra nti kuvaawo kuba guno omulembe bajjajjaffe baakomerawo ddala. Omulembe baakomerawo ddala, mubakumira ebyoto nga temwekwese,
mbawoleko omuntu amanye nti ddala wano wenkyadde wa mukulu Ssekyondwa oba wa mukulu Mutyaba, ate wano wenkyadde wa jjajja, biki ebitagenda mu lubiri lwa jjajja, nyina kwambala ntya, nyina kugendayo nga ntunula ntya, nyina kugendayo nga ndi muyonjo. Kati obwe buyinza bwe mukyamye bajjajja mu okulaba ng'embeera ekyabatabukidde, embeera tetereera kubanga temwetengeredde, mwabawa obuyinza naye nga mubawa temubawadde. Buli lwolaba omuntu ng'akyamye emmindi n'ogikweka, olubugo n'olukweka, buli kimu n'okikweka, toyagala bamanye nti okkiririza mu ki. Naye jjajjawo bw'abanga yakukuumye, bw'abanga yakulabirira, yakuwa ensimbi abaana ne basoma, lwaki omukweka emmanju, lwaki omuteeka mu kitanda munda? Kale eyo nno nsonga nkulu. Fe abatambula tusifunye okusoomoozebwa nti osanga oli oluusi omukongozi yazaawa nga Lubaale bano abaasigalawo baamuteeka dda mu kitanda munda, naye nga ne bw'omugamba jjayo ebifundikwa by'oli yafa, jjayo amayembe g'oli, takkiriza, yalaba ng'alina bugagga. Bantu ba Katonda, omuntu bw'afa n'ebibye biba bifudde, biba birina okuzzibwa obujja. Ejjembe lye baateeka ku oyo eyazaawa, ekyamazima gw'omulamu terisobola kukukolera kubanga nti baba baaliwangira kwoli, kubanga obuyinza buba kwoli yalituma. Tomanyi bwe baalituma, tomanyi bwe balikozesa, naye muwe omukisa Lubaale oyo aveeyo akwate ku nviiri z'abalamu abasigaddewo ate alamule. Naye mu abantu olubutamanya ebiseera ebisinga bubasibidde mabega nti obeera n'ebyo ebintu okuuma, naye ng'okuumye bizibu, okuumye maziga, okuumye ennaku njereere. Komyawo Lubaale oyo, bamuzze obujja, ab'ekika batudde, Lubaale oyo akwate omulala, gwe ne bw'onaawembejja bitya oli nga yazaawa, byonna biba byazaba kubanga yaba ayina ekisembayo obuyinza ku Lubaale oyo, yaba ayina obuyinza ku jjembe eryo. Kaakati nno mbadde ku nsonga nnyo okusinziira nga mbagamba nti mujje Lubaale mu kitanda munda.